Abasomesa b'abasawo ku ssettendekero wa Makerere n'abantu abalala abakungaanidde ku Kabira e Bukoto wano mu kibuga Kampala bakizudde nti ekimu ku bibalemesezza okufulumya abasawo abatuukiridde lwa butaba na bikozesebwa byetaagisa. Bano wano we basinzidde ne basaba gavumenti eveeyo ebawe ku bikozesebwa kubanga bye balina tebibamala. Tulina kapasite y'okufulumya aba PhDs bangi naye tetulina waawe tutuula, tetulina we tukolera, tetulina labs. Kugamba eggwanga lifiiriddwa nnyo obutateeka obutainvestinga mu College of Health Sciences. Twandibadde tukola ebyamalagala, ebyabasawo, eby'ebyuma. Twatandikako okukola aba biomedical engineering abatuyamba ku designing ebyuma ebikola ku buyonjo okubiddaabiriza. Naye tetulina bakuteekako na lab. Profesa agamba nti obutaba na bikozesebwa kibaviirako okufulumya abasawo ab'ekibogwe. Tusaba gavumenti etuyambe etudduukirire nga bwezimbye amasomero amalala, secondary schools, primary schools, naffe tuwe ku ssente twongere ku bizimbe, twongere ku byuma ebyetaagisa kukola tusobole okuweereza eggwanga lino ne region. Kubanga tulina ekyobuguzi bungi nnyo wano. Naye eggwanga lirabika terikitegeera. Ono agamba nti n'ebibiina byennyini we basomeseza abayizi bye balina tebibamala, ekintu ekibakugira okufulumya abasawo abawerako. Gavumenti teteekangako kasente kwongerako ebizimbe ebipya n'okuleeta ebyokukozesa ebipya, ebyuma, equipment and infrastructure. Kugamba tukyakozesa ebintu eby'emyaka ey'enkaaga era n'abaana tetusobola kwongerako. Tukyatendeka abo be twatendekanga population eri ku miliyoni 10 naye kati population eri ku miliyoni 4 era tukyatendeka abasawo, tukyafulumya abasawo 12. Profesa era atalemye kuwa magezi gavumenti kwongera nsimbi zeewa ekitongole ky'ebyobulamu olwo nabo kibasobozesa okukola okunoonyereza okumala okusobola okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. So tusaba gavumenti erabe nti ekkiriza ekitundu kino ekiteekwa kugenda mu research ekiweereze tusobole okunoonyereza tukomekereze bino ebyongera kuta abakyala, abaana, endwadde zino ezitunaba kufunira ddagala mu ggwanga lyaffe. Tuleme okukolera research abalala b'ebweru abatuwasa. Mu kiseera kino eggwanga liri mu katu k'ebyobulamu ng'era bw'otuuka e Mulago mu ddwaliro lya Kkookolo ovaayo Onyenyamutwe nga ne gye buvuddeko abalikulira baavaayo ne bategeeza nti tebalina ddagala ekiviiriddeko bannayuganda bangi okufa ekirwadde kino ekya Kkookolo. Eggulire likusakiddwa Kitone Julius ku WBS TV Amasunsule.